ne bajja ne banyinyonyola ebintu byali binyi nga tuli mu ddiiro tuli ku maiti awo twali wennyini baba bakyagiraagira ne muvaamu akantu mu mwana wange akaalinga ringi nze saakalaba wabula balamu bange bonna baakalaba ne beenyigira amaaso wabula ekyokwenyigira amaaso abanyiga amaaso bennyini bano abazze okukola postmortem ku mwana abasawo bwe beenyigira amaaso bwe bati kati nze nakwatiriza omu kubonga era yeenyigira amaaso era Dr. Kagabo ye yafuluma ebweru n'abagamba bannaye ne musiraamu n'asoma ayati zaali 2 n'akakasensi abantu awo wennyini ne bamuŋoola namugale katubuzaamu ng'agamba atya dokita ng'agamba nti omwana teyafudde masasi yafudde kiti oba ekintu ekiri sharp nga bwasoma ne Quran yasoma ayati 2 kati Mungu bwatalya nguzi enkeera baba booza obugwe bw'omwana baga ekiswaza omugagga kusesema ntula ng'essasi liva mu bugwe bw'omwana nga ligwa naddamu n'enkubira Ossi ne Kagabo bonna tekuli yali alinnye mu maka gange n'ogu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusiza mwena bakatwegatako amanya yenze Faruk wano wendi ndi Kinoni Lwengo. Ensonga ezitulese za muganda waffe Shakul Abdul Shakul ne muganda waffe Sauda Nakawesi. Sauda Nakawesi family eno mwana waabwe yafa Bamukuba Amasasi mu byali waabwe mabega bo bagenda binnyonnyola ng'ebintu byonna bwe byali naye kyewuunyisa nti abasawo bajja okupima wano aba gavumenti bagamba nti kiti kye kyabafumita kiti kye kyamufumita noono n'omwana we mu kavuvuŋŋano awo okitegeera kati ate ono agamba nti bankuba masasi naye omusawo agamba nti oyo kiti kye kyamufumita wano bapima bagenda ne bapima so byonna bagenda bo beeyogerera batubuulire ekituufu kyeki era kyekirigenda mu maaso. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Ogamba otya? Yetulisewo. Amanya? Mpaji Abdul Sakulu gwe yawadde. Mpaji okolanga ani wano? Nze nannyini maka gano wali bannamawulire. Era olunaku lwe balangirira president mu kiseera ekyo gwe balangirira nti yawangudde twali mu tawuni y'Ekinoni ne baddira abasirikale ne batandika okutambula nga batambulira ku kolansi bali ne bakkirira ekaboyo we nalinze nevuga piki nenkoma wewaka nempita ku dduuka neŋŋamba mukyala nti etawuni etabuse eggalawo waggalawo yali aggalawo asikulosinga ekkubo n'afuna ekizibu kye yafuna kyataategeerawo nti oba ssasi oba tiyagaasi kuba yalowooza tiyagaasi kati mu kufuluma awo nze bwe nayambuka ewaka nga maze omugamba nti yambuka era naye yasibawo mu bwangu n'atandika okwambuka adde ewaka aba akulosinga ekkubo n'awulira ekintu ekimuyingira bwe yakiwulira naye ne kibanga kyayita mu ye okutuuka mu bebi kitutaasooka kulowoolezawo nti ki sasi. Kansooke njogereko ne maama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Amannya gwani? Nze Nakawesi Sauda. Nze naggalawo bulungi. Gwe maama w'omwana? Nze maama w'omwana. Naggalawo bulungi ne nkwata bebi wange ne muzinga bulungi ne twambuka ne tutambula awo ne nsiibulako awo banneiba bange ne mbagamba ngenze waka ntutte mwana wange ko bo ne baŋŋamba ng'osimbula ovaawo ddawa? Ng'ava ku dduuka ngenda wange. Okolera wali mu tawuni y'Ekinoni? Nkolera wali mu tawuni y'Ekinoni ku Lwennakalembe. Kati nali nsala ekkubo ku kikubo ekyambuka ewa Nakabira. Ekintu ne kinva emabega ne kinkuba nenyweza bebi wange nentambula nensanga gwe mmanyi ne mugamba nkwatirako omwana naye ekintu kinkubye naye sikitegedde ko ye n'akyuka emabega n'aŋŋamba bakkubye essasi kati bebi ne mukwasa bali nze ne bantwala mu ddwaliro ne bano ne basigaza bebi nga mmanyi bebi wange mulamu kuba essasi nali sirimanyi. Nawulirako nti maama ono baali mu kwekalakaasa. Kyali kitya? Teyali mu kwekalakaasa kyali kitya? Kubanga ye era nze bwe nva mu tawuni namugala gende ewaka era bwe yaggalawo yali addaka mu kuddeeka awo wagambidde nti bebi yamukwasa omuntu yali senga fe yali muli mu maaso nga bonna badduka badda waka waabwe era awo wennyini bamugambira nti bakkubye essasi omwana baamumuggyako senga n'amusigaza bw'amusigaza bakubira nze essimu nga nze nange ntambula nva wansi eri nkomewo ewaka wano nali ntuuka wa musajja muzzukulu wange bamuyita Muhammad ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti yangu omwana wo bamukubye essasi awo wennyini ne mbabuuza nkwatewa ng'ebintu bivuga baŋŋasala amagezi gonna okulabika nti otutuukako wano
kuba omwana ali bubi ayinza okufa. Nze ne nyambuka nempita waggulu wane wange nenzibukira waggulu waggulu wofulumira n'ogwa ku ssomero lya Nakabira ne mbasangawo mutabani wa Muzeeyi Verus oli ow'okukyuma nangamba Shakuru tobaamu kyoddamu vuga piki tunoonye obulamu bw'omwana we buddawo ne mugamba tukwatewo ebintu nga bibwatuka ntuyita ku kijja kyo wa Haji Katongole ku kalina nenzika ne mubuuza ng'era bivuga ne mugamba tukkirira katufuna omukyala awo balina we bapakingire emmwanyi wa Muzeeyi Lwange emmanju w'eddwaliro nanga muyita mujja kutuuka ntuyita omwo nitugguka mu ddwaliro natuuka munda ne mbagamba abaayo omwana we bamukubye essasi wabula mu mukebere mulabe oba kituufu mulamu oba tusobola okufuna obuyambi bwonna wano bagenda omugirayo bati ku maaso omwana yafudde ate awo nentandika okupakwa nenga ate mukyala wange bwabanga omwana bamukubye essasi naye kireka bamukubye edda awo bwongo budda nkuba ku simu y'ono mukyala wange Nakaweesi bwe nagikubako nakwasa Muzeeyi Kasumba we baali bawumuzza we baali n'omwana we twamujja bwe nagikubako nbanga nti Muzeeyi Kasumba nze njirina nti kale oba ogirina mukyala wange ali wanti ali wa Kagabo nenga akankube ku simu ya Kagabo yennyini nenjikubako bwe nagikubako Kagabo nangamba kituufu omukyala waali wano naye mugire nga gye muli eyo ebintu bibwatuka temujja tusooka nitubeerayo gye twali Kagabo waayita eddakiika nga 15 ku 2 n'atuweereza emmotoka ye weeri awo cyu Kagabo yaani Dr. Kagabo Kinoni eyali obwa MP ku gundi ku kaadi ya Nuupu kati bwe bangamba nti bwe bandeetera emmotoka ya Kagabo ne mbagamba kati tugende nga banteekamu ne maiti yange nali njirezebwe nti tutuuka ku Delta wakati w'ettawuni awo owawuka petrol station bakayita Delta nga abasirikale bonna abaali mutali mu kiseera ekyo bwatwekuŋŋaanyizaako ekiraga nti Kagabo baali bamaze okukwatagana naye mu mbeera yaki ey'okutegeeragana nti temuddamu kuba bantu nga bayingira mu mmotoka nga bagamba nti this is not a sasi nga baga this is siyo lisasi mu lulimi olwo kati nze nali ntudde ne maiti yange ngikutte bwe nti nenzigula olugi ne bagane mwe basajja mwe mwagala ki munaamala tumalawo tutta mulyoke mumanye nti ebintu bye mukubisa abantu masasi kati nga obanzigalira mu kimotoka era bankobera mu mmotoka nti banzigalira bwe banzigalira ne banvuga mu mmotoka ya Kagabo ne bampisawo paka waka wano mu wange bantu sawa ne wange ndine maiti yange era olwatuuka nga nyingira mu nnyumba nga nteekayo maiti yange mu nnyumba neka puroguramu ya kolaki tukoze tutya kwolwo tetwamuziikirawo kuba budde bwali bwakawungeezi ekiromba ntudde ku kyoto kye twakuma ne ŋŋamba kankubire Osono mubuulire mwanzitidde omwana wange basajja bo bakubye amasasi omwana wange ne bamutta Osina ŋŋamba si masasi wabadde ovuga mukazi wo ku ppiki n'omukubawo n'agwira omwana n'afa nali nyambuka genda waka kusanga baana be naleseeyo nono nga muyina mu ngalo nga mukutte bwe nti nali seekalakaasa we ova otya okuvaayo eri okutuuka wano wajja otya gwe bakubye amasasi nze bankomyawo ekiro nagamba dokita wabula dokita amperekeraako nze ngenda ensanga omwana wange mmunyonse ndabe kyaliko lwaki tebamundeetera dokita nankwatirako omukono nengenda nensibawo wali ku dduuka nenywezaawo nemmala nenjija nga bamperekedde tunnyonnyole process oyita abasawo bajje wano kuba bagamba nti ono booda yekoze eki avudde ku booda n'agwa n'omwana kati bwe nakubira ose ekiro nga tuli ku kiti wano ne muwa lipooti ya sasi nanga si sasi wabula wadde ovuga mukazi wo n'omukubawo n'agwira omwana n'akola kinaafa ne mugamba waki Oso oyagala nnyo okuwuliriza gwe by'oyagala nangamba kakati defense kwanza ndi defense wa kyalo kino oli defense wa kyalo kino nangamba defense si fetwa si bakubye mwana wo sasi wabula tuli wano ku polisi jangu vuga picho je ne mugande mu town mu wayi abasajja bo abankozeeko dobulabe kati mpitewa ne mugamba gwe vuga motoko oba kuba gwe mundu ozina ne motoko ozino je wakati yajja ekire ekyo era enkeera sawa nga mukaaga bwe yali ajje wange teyajira na mu uniform yajira mu ngoye za aleya wabula bana abalaba mu abasirikale bajira mu uniform najja n'omusajja yafaanana nga dokita alabikobo wa government nono twaha Kagabo naye n'akola nga dokita tugezo ow'ekitundu mu kiseera ekyo ne bajja ne banyinyonyola ebintu byali binyi nga tuli mu diro tuli ku maiti awo twali wennyini baba bakyagiraagira ne muvaamu akantu mu mwana wange akalinga ringi
nze saakalaba wabula balamu bange bonna baakalaba ne beenyigira amaaso wabula ekyokwenyigira amaaso nina abanyiga amaaso bennyini bano abazze okukola postmortem ku mwana abasawo bwe beenyigira amaaso bwe bati kati nze nakwatiriza omu kubonga era yeenyigira amaaso awo mukunnyonnyola bye bannyinnyonnyola kiti byuma nze mu mutima ne ŋŋamba oba kituufu ddala oba biti oba omukazi yagudde mu byuma lipooti gye baakola mu kiseera ekyo nemba nga agikoze eki agikkiriza nga lipooti egamba etya nga lipooti egamba era Dr. Kagabo ye yafuluma ebweru n'abagamba bannaye ne musiraamu n'asoma ayati zaali 2 n'akakasa ensi abantu awo nyine ne bamuŋoola namugamba leka tubuzaamu ng'agamba atya dokita ng'agamba nti omwana teyafudde masasi yafudde kiti oba ekintu ekiri sharp nga bwasoma ne Quran yasoma ayati 2 kati Mungu bwatalya nguzi enkeera bababuuza obugwe bw'omwana baga ekiswaza omugagga kusesema ntula ng'essasi liva mu bugwe bw'omwana nga ligwa naddamu nenkubira Ossi ne Kagabo bonna tekuli yali alinnye mu maka gange n'ogu okukola kyomukubira kuki mukubira nti essasi lirabise mu bugwe bw'omwana n'engoye maama abaana zonna ze yali muwadde baby so byonna weebiri mujje biriwa tubirabeko biibino wano luno olugoye maama abaana mwe yali ng'ava ku essasi lyayitawo essasi lirino we lyayita wano mu katuli kano mu katuli ako otyo gye lyafulumira yeeno olugoye lw'omwana luliwa olugoye lw'omwana kaakano lyayita wano lwe luno olugoye omwana lwe yalimu lwe yalimu lyayita wano otyo so obagamba baby show mwe yali era oliraba lyagyokya anti olinga ngamba nti essasi mwaliraba mwana essasi twaliraba era tulina wano ewaka era bukyamba wa lipooti ku poliisi teri yali alinnye Wange essasi weeriri obugweye mu lyali weebuli baby show weeri ne shaliya ya mama abaana mwe yali weeri lyerina essasi lyerino abatulaba lyerina essasi eryava mu kagoye k'omwana ogamba nti wakubira ab'ebitongole by'okwerinda bajje balabe ensonga zino tebajjanga nakati teri yali alinnye Wange ne Dr. Kagabo yennyini taddangamu kujja Wange kunkakasa nti oba kituufu kale oba walaba essasi tukole lipooti ki kuba lipooti enkadde yali nfu nze we nagifiisiza waali awa nze bye baali bannyonnyola bye baali balina emmundu bw'abanga alina cepe ku bibegabega nga nze civilian simanyi essasi naye tamanyi essasi kati kuffe naani anaaba omutuufu okay maama tulage ku biwundu ebiraga amasasi gano we gaayita kuba tuyinza okudda wano ne twogera nga bagamba kiti ng'atego lyayita wano lyava eri mu mugongo zaawo so ab'ebyokwerinda tebarespondinganga bw'ogamba tebajjangako wano teri yali azzemu kunkuba simu wadde n'okubira Ossi n'omugamba nti waliwo essasi eryali mwana naye tukoze tutya naddamu ne mukubira essimu n'ayitamu era nagenda okulaba nga mu ofiisi mulimu ali ayita Mugisha sooka ojje okuva olwo nempita kansala asula Wange kumpi wano kansala Douglas najja n'akakasa ddala nti ssasi naye okuva olwo saafuna buyambi omwana wange namuzaalira mu bbeeyi omukazi baasala mu ssale okuba nti amuzaala nze abadde azaala bulungi emabega naye kuolwo yazaalira ku kiso ewa Dr. Kagabo 40 owulira bw'amala okuzaalibwa ku 40 Mukama yamutuwa emyezi 2 bano ne bamukuba amasasi naye tebafudde wadde okutwala obuvunaanyizibwa nga eggwanga kuba kino bwe kibeera ku kitundu nga wano abakulembeze ne batakitwala nga kikulu bagenda tutta batumalewo tikigenda kukoma Wange lipooti ze bawa mu bantu nfu kyokka ng'ate naffe bannanyini kufiirwa muntu tuba n'ennaku yaffe etuluma ku bintu bye baba tukoze nga gavumenti so kati kike mwagala muganda wange Abdushakur kike mwagala twagala tuliyirira kubanga ku mikutu ja social media Twitter WhatsApp twabiraba ku masimu nga kuliko message ya muka president ngeraga nti bajja kujja banakakasa nti kiti oba ssasi bajja kuliyirira family eyo teri gwe twali tulabye teri wadde nti oba batusindikira omuntu okuva ku poliisi babizingiranyizaawo situmanyi mutuufu ebyo bakola mu bannayuganda nti kyongera kuzimba ggwanga genda mu maaso oba mitima gy'abantu baagala nnyo
So mwagala balirira kuba government erina enteekateeka ez'okuliyirira abo abatali mu kwekalakaasa ng'ekituufu tewali mu kwekalakaasa saali mu kwekalakaasa abo bagenda bakola ki ng'olina n'obujulizi nti omuntu wange yakola ki yafa okitegeera bajja baliyira era mbadde mmanyi nti puroguramu yatuuka eno teyatuuka waliwo ko abajjako ko nga bannamawulire baveera Kampala bava e Kampala bajjira mu mmotoka ne bajja wano ewaffe ne batugaa pulezidenti yagambye tugende nga tukolekitinga amawulire ago bukya bagatwala situddangamu wadde ogalabako ba ku TV nti oba gaagano situddangamu wadde okufuna essimu okuvamu abo abaagafuna kyali kyesirikidde paka kati tuli mu kunyigirizibwa mu mbeera y'okuba nti tuli bantu baneekolera gyange tuli ba wansi akakantu katono nnyo kandi badde ate tekabaswaza kuba nti nno ffe batuyisiza mu mbeera bwetyo so omwana yafa maama nga gwe kikyosaba babayambeko mu mbeera eno tusaba otuyiririra kuba nalina akaduuka konna kaggwamu maama Janet yalaba ku social media n'agamba agenda kujja tukubagize naye tetumulabanga kati tusaba buyambi President Museveni atuyambe mama Fiina bonna batuyambe batuyiririre omwana waffe ati kati ogamba okuliyirira muba mwagala sente mmeka awo kubanga okuliyirira omuntu mba sikitegeera okuliyirira tekyetaaga kuba nti oba sente mmeka ne bajja obuzinga mu family endala zetulaba ez'abanene bajja ne babakubagiza nga tebabasizza na masasi neffe omwana waffe bamukuba masasi naffe bajje batuwe kale ekintu tekijja mu mwana naye bajje naffe batukubagizeko tudde emitima tugambe nti abantu abatukulembera n'emmundu ezigulu ez'abannayuganda tezijja tuttanga ng'ate waliwo etteeka erisobola okuliyirira omuntu gwebesse ate ne batatuliyirira kakati baganda bange mwenna abatulaba ensonga z'aba famire eno bweziti weziri puroguramu y'okuyambako abantu bano bwebanga egenda mu maaso ndowooza bano be bamu ku bantu abalina okuganyulwa mu nteekateeka eyo gavumenti gye yateekawo ey'okuliyirira abantu abakuba amasasi naye nga tebaali mu kwekalakaasa obujulizi babulina bino byonna biraga ne osi abimanyiko osi wakuno abimanyiko bulungi chairman abimanyi ebyakuno chairman abimanyi abimanyi kuba waliwo okubeera mu bintu nga chairman tamanyi kigenda mu maaso nga ne osi tamanyi kigenda mu maaso gundi ba DPC bonna nga siwala kumpi awo abimanyiko nti omwana waffe yafa ssasi n'ekyalo kyonna ne bwogenda kolekitinga lipooti mu kyalo ofuna mawulire matuufu temulimu bya kiyaaye kuba ekikulu kikwali nti ffe twali basanyufu ng'omwana afudde naye ate tuli banakuwavu okubanga emmundu ffe bannayuganda ffe tuzigula naye nga zitta abantu baffe ne batulekaawo sikyatuwa mbeera eraga buvunaanyizibwa ng'eggwanga so mwagala gavumenti nammwe bakole ki ije tusaasireko so kati gavumenti bweba eyagala banoonya eyite makubo ki bajjewa mulina enamba y'essimu teeka y'essimu yo nina enamba y'essimu oli ayinza okulaba gwe kikwatako n'agamba nti kambakubire famire eno tubeere nga tubakwasaganya enamba y'essimu gye nnina eyange eri 0757 31 8345 jiddemu 0757 31 8345 tukozeseemu bano naateekera olina essimu eyo no weba teriiko bayite eyiyo 0754 34 97 95 jiddemu 0754 34 97 95 amannya Nakawesi Sauda obujulizi bwonna mubulina nti omwana wammwe yakola ki obujulizi bwonna tubulina omwana waffe yafa ssasi kaali kavuyo ka byabufuzi bwe balangirira President Museveni abalabika ab'ekiwayi kino ekirabika nga kya Bob Wine baali banyiivu mu ttawuni batandika okukola embeera basika kasasiro bamuyiwe mukubwe bityo kati awo emmundu neetandika okutokota okuva ku ddakiika ezo basinga baalina obuvunaanyizibwa paka bukya batukolako obulabe nga buno bandibadde bajja dda ne bakola ki ne batugamba bannange byali bwe biti mutusonyiwe mu mbeera bweti kwaffe batusinga amaanyi gonna situna kye tugenda bakola naye ate bo balinga abati ewange bajje mwogere bajje twogere
ng'abantu tubalage obujulizi bwe banaabuwakanya Mungu kyaliba yabagerera kyalibakola alibeesasulira. Okay. Yes. Tweyanza nnyo tweyanzege bwe tubadde kino ni Lwengo. Abakulu bano abaagala yenna gwe kikwatako enamba zaabwe weeziri era weebali bo bakubuulira ensonga nga bwe zaali. Bo bagamba nti omwana waabwe tafangako kiti. Oli agamba nti bodaboda ono yava ku boda n'agwa. Oli n'agamba nti kiti kyamufumita. Kati omusawo wajja n'apimira n'agamba nti kisawo ekiti kye kyamufumita. Ate akagundi akagoye k'omwana ate ne basangamu ekisosonkole ky'essasi. Ne basangamu essasi. Sasi lyennyini sina kisosonkole. Sasi lyennyini. Kakati awo ate batutiisa nti bayinza tukuba amasasi. Ani akutiisa ate? Abantu be babyogeranga mu kavuvuŋŋana ako. Temwogeza ne mwogera nti mmundu. Nti bajja tukuba amasasi. Naffe ne tusooka ne tusirika. Okay. Tweyanza nnyo tweyanze. Mpozi ng'olina akasembayo. Akasembayo ssebo kenninawo abantu ddala ekibiina kino ekyenaalemu ekiri mu ntebe kitwala obuvunaanyizibwa ku bintu nga bino kuba bijongera okunnyika Abannayuganda embeera eba eri mu bannansi be baweereza. Tweyanza nnyo tweyanze gono defense akolanga defense w'oku kyalo omwana we gwe baakuba amasasi tyate kiti tyate wagudde ku boda tyate oli mwese kati emivuyo egiri awo bwe gityo wegiri naye nga bekikwatako mbadde mbasaba mubeerenga muyamba famire eno n'abasobola okuyambayambako famire eno kubawaayo ekyokulya webityo musobola oyita ku namba zaabwe babawadde amasimu ne mubayambako naye ng'embeera bwetyo weri omwana ye yafa. Omwana yafa. Ebisago weebiri akyagenda mu ddwaliro. So famire bwetyo bweri. Gavumenti mbadde mbasaba famire eno weeri mugiyambeko mulabe engeri gye muyinza ogiyambako. Bayinza okuba tebaali mu kwekalakaasa naye munnaye amasasi ago gatera okukuba abatabeera mu kwekalakaasa bwe buzibu abatabibeeramu bwe bati gakwata abo. So bwe bityo bwe biri. Tweyanza nnyo tweyanzege. Chairman w'oku kyalo ekirungi ekiriwo chairman abimanyiko bwe bagamba. DPC baani bonna ababyokwerinda OC station Kinoni naye mbu abimanyiko. So OC kwatagana ne kuruyo mubeerenga muyamba ebintu bino si birungi kuwa lipooti nga ziri matankane. Tweyanza nnyo tweyanzege.